zenkuwadde oyite ejja yakolera eddakiika emu kati nkubuli ekiddako naye guma ng'oyogera guma nze sigenda kukwatako naye guma yogera. Nebaza Allah olw'okutuwa obulamu bwa Manda emunga gyeko. Nebaza olw'abantu abatuyambyeko mikwano gya muganda wange. Kwebaza babatwala, kwebaza abawumalu anti byona okwokwekyo osinga okwagala. bannange ebigambo mu kiseera kino nange nsobola okukaabamu naye wallahi Allah atigumye ffenna kubanga olaba biganye naye ng'agamba kibadde kigambo kye ng'abadde alina okufukamira n'abaga nti mbeebaza naye baaba jangu oyogere. Kale nange nsaba Idrisa Musuuza Allah akugumye jangu mpola mpola nga babatwaha akuwerekerako ojja obeeko ebigambo bino bantu bano bonna bazze ku lulo naye obudde bwange bigere sigenda kugerera budde naye manyi nti eddakiika 3 zikumala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo byange bijja kuba bitono kubanga tuli mu mbeera ya kunyolwa olw'okuba nti ebiiriddwako mukulu wange, naye nja kwebaza Katonda kubanga ffe bwe tuvudde ne we tutuuse nze kennyini siyinza kikkiriza nti tutudde wano abantu ne batwetooloola okujja okutuziikirako. Nze nnina okukkiriza nti Mande naye agenza akimanye nti Mukama atusitudde aga wa buyinza kubanga ffe tubadde bwe tutyo. Tetumanyi muntu yenna kusaidia mama waffe, tetumanyi muntu yenna kusaidia tata waffe. Munsi tubeddemu bwe tutyo, tutambudde ne Mande. Mwanyi naffe oyo Beesi yali yagenda bw'atyo bataata we mulala twakamuzuula emyaka nga 3 emabega amaze n'okuzaala abaana abawera 4. Nyina wano mukulu wange jangu Malu naye naakamulaba emyaka si mingi emabega, namusanga Kampala nga ye first born wa mama wange bamuyita Umaru Kavuma. Naye nga bwe twali tuli bato mama waffe yali amwogerako nti nazaala omwana e Kampala bamuyita Kavuma Umaru, naye bwe twajja e Kampala bwe nakola erinnya ndowooza n'alaba ku TV n'alaba ndowooza ekifaananyi mwekiri n'agaka ngende